This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Mbadde ka interview kalungi mama Black Man. Interview kabadde kalungi. Wenno linga byakulya. Naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu. Badde nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa. Okyekola delivery. Kanekola delivery naye. Ndakola nti naye wa boda wa. Wano mukyanja wano. Ate ffe tukyabikola ebyo. Mayiba mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti simanyi n'okuba n'owa boda wange. Kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati walifunye omuntu gw'okubira najja nanona speed. Afe wano tukozesa ride now app. Ogimanyi? Ride now. Ofunirako. Genda wano genda ku Apple Store. Teekamu ride now. Ride now. Ogirabye. Yiiyo. Ebintu byabwe dakiika bbiri nga bangi nga bakufunye dda. That is nice. Kati omusajja mugenda ku nyamunyamu luseke nyamunyamu sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice. Kwetwala dakiika nga bbiri. Dakiika nga bbiri. And twash. Kati owa boda wo wuuno. Mama nga ayanguye azze mangu anti gye bayita ride now. Owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega. Mwamanyira okugiraba oti muwereyo helmet yiino. Helmet. Oyambale saagala okube mutwe wansi. Omutwe gwe gutambuza food for the soul. Ansooke ngitwale ku delivery. Kwano tugende. Boss omutuusa bulungi. Ngambako ng'otuuse. Ekyo kye bayita ride now, let's ride. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and tread like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you'd want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Namukasa Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85. Or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Oyagala kwogera ku lubuto lwa fulufiga ati lunene. Just ngamba bugambi nti abantu baawukana. People are not the same. Mulimu abalinga waliyo omuwanvu, waliyo omumpi, omunene. Kwano gwa Kasuku. Seba ina yagamba Kasuku mugezi yasuma tosobola mukoza nsobi. Na eno anti waffe olutalo lwamulemerera. Anti waffe. Anti full. Olutalo lwamulemerera mama alina olutalo yali awagudda ku TikTok. Nasooka ajjayo doole enfu. Wazikebera tu. Zalifu nawe nenga abajja mukwata aba foreign. Muleka kuyimba mukazi buli we mwagalidde. Oyo mukazi zalifu. Era mulese kati ofunye chance. Yatugamba. Labako nze nali mpaka nze nali eno mabega era nagamba Moze ne mugamba Moze tugenda mu views kuba nagenda jukira account ye ya blockinga kati mulabira kwa account ya mulala eye ya blockinga kati omuntu ya ku blocking yaggala we nkolagana naawe lwaki oli atakukonjera kati muleke kunyumiza olutalo ate olunyumya luleke kanyumiza kasikuba ngo tuyagala onoonyumiza mutyabanga tumaze wamma ngagamba wezugenda werera sawa 10 buli mwatsa iminge sawa ye konzo kyekyo mami nengamba Moze fune ekitaala essaawa yonna weziwera sawa 10 agenda wa down pozinga tsali mu Uganda ne bwana boda ya Sudan nasoka bala dole nali okaye kuba perfume zimala mikebi manya abantu abagasize nnyo eggwanga mukonjera ayamba abantu abera wali kusoma ayamba abantu bangi urakwata kuyamba omukonjera
Oyo mukyala atutta abantu ewasale ne bakyusa obulamu. Ye talina mutima mubi. Nemmwe ate abaagala okulemesa mwe mba mukonjera. Kati ebibuuzo kibyoleese. Yajjayo dola ne bagamba dola. Baani abaagamba? Nze nange naziraza nfunaawe. Dola ne dola. Afuya mukyalo oyo ne mukyala mumuleke. Tebyamuyinako buzibu. Anti full. Ate ogaite mukola. Fulgencio. Fulgencio ya blocking. Ne Kasuku nawe yogerako. Kawa notaya kumola baso mukadde. Si mukadde. Ne mama. Shengamba Banange Kasuku chusa topi. All different. Achogere mu luzungu te munete alutalo sijja dusobola. Rwanda lutalo ne furu figure. Nega dola zali fake. Government bwenwana naye. Ate uyo mugamba alina fake dola. Simanyi biki. Ze nabe dola zali fake. Wabula Mukasa. Nengamba bajja kumukwata. Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Senkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Senkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwe alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni, emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Senkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Nkulubagga. Ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala katembo oyo yenna. Dduka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito. Baguddewo estate zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5, Mabombwe Phase 6 ne 7 ne Gobero Nampunge. Songa ne mu estate zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala. Hoima Road, Nganansana Bujuuko, Namusera Bugembe, Namusera Phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Gobero Muguruka Phase 1 and 2, Wakiso Kasengejje ne Kachiri Simbamannyo. Ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 ne Sisalutaba Expressway ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Amazzi n'amasannyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza tuzimba n'okutunda amayumba agawedde. Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku Mankeshwa Building. Essimu noti 772 57 28 73 oba noti 7 57 28 73. Yes, it's a triple threat coming to you live on Kasuku Live alongside Kasuku Kuku Wazabanga, Uncle Jim Tex, the president advisor of land of Kasanje issues on land. Yeah. Is it? Yes. Yeah. Rubara hot like pepper, never play with the fire. Jenkins. Because the fire can be bad. Second. Threat. Yes, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Lero tulina okukola Namukasa, son of Namukasa. Naye obuzibu bwe tulina Mukasa ye yatusooseewo. Namukasa ye mutawanya. Ndowooza kwata oyambale kano. Embaga eyo yamukyankalanya nnyo. N'embaga teyaliiyo. Kyali kiwanya. Era bye tugenda osooka omubuuza. Atubuulire. Kati twalina kati Mukasa yasooseewo, son of Namukasa ntuuse, tekannatuuka. Omanyi kaagwa mulaavu. Oba alina baakyanga.
okukyanga batya nga kati kimutwalira obudde gatta n'atuuka yasalawo kati aliko musajjawo oli omu ono Omumerika ate ono omulala w'e London yamukyawa ono Mumerika gwali naye kati Mumerika ebyo bireke kati Mukasa kaleke kali mulaavu ate omusajja amanyi okukagamba lengera banno bye boogera atuufu kwogera bye twagala nze akolera abantu gongaye mbu katoyogera by'omanyi the full story oyo mmere Kasuku bamusanga naye mu bbaala ne kagamba mukyala papi nkubirako ngomaliriza ne mukyalawo tukole tunasobola okukola ngeno yembeera eriwo naye shoko oziraba emipiira emipiira bagikola shoko ndowooza shoko oziraba omanyi ekyo nakyo namala kyogerako wamma tebazikolanga ne wano maaso ndayiye yasana yagiyisizza mu kitaba ebipapula tamanyi biteekako naye ekirungi kasita atuuse ate tusooke tulabe olunaku olwaleero omwezi olwo guggwako mwina abantu be mwayogerera si basanyufu nammwe regardless we move nze siri kunsisanyusa bantu kuba sigendera kwesimba tosuubirayo nti ogenda kwesimbawo nze seeteka ku minzaani abantu bakuwa akalulu era kyenagala ne Kamiri teweesanga ku minzaani so download the ride app and let's ride ono embaga jangu tukole Namukasa oba tunaakola wabuzaabuza abantu mu bakwazizza embaga mpozi okyali ku lujja tuula wano tutandike okukola oba tunaakola aye tuleeta tukina ekintu kimu abantu baagala bategere lwaki obuza negwe kwata ebintu bya mukwano gwo kwata Megatroni kwata tetukule bino byonna suuli biteeke muno ate yeeraga biki ate neeraga biki ebyo bya bulijjo teekaawo dadi abigula onangaye nti mu Amerika ate kati yadda nti weeranda nate wagoba otabeeranko na weerandani sibeerangako na musajja oli kwaire tusha Bruno omumma nge tabeera London ticha yakusomesaako nkuresi omusajja ticha yakusomesaako ate asomesa physics nga yali mugezi omwami wange yali mugezi era kati gwa mu mbizi abayayi naye nga fansida aliwo eki peidikiira oli fulumi ati bureke mama batumisa peidikiira esawa yonna omirako kitabuka obusebe kutabuka emisinde gya road safety marathon giriyo Sunday eno nga Saturday nga gigenda kubeera wali ku Old Kampala SS playground basimbula saa 12 abakulu mitwalo 3 abato mitwalo 2.5 ebintu ebisibitega yafutabe mu Jenkins ebisinga ate waki Jenkins yetawa kati emmotoka yange n'atambula etya mama gotambulira motoka tolekaako okutambuza nagula emmotoka kugikuba ayagala kukuba mboli munene sidabyogerako era n'Omumerika gwaliko naye heavy duty omwami wange si munene yajja ku studio wali aliwo oba otaaliwo yajja ku studio ng'alese buzina bwa sendi Amerika kimwete mbanga mwine emboosi mulala kuono wagamba atasasula biiru ne bakulekera biiru omusajja gwe manyi mu bulamu bw'ensi eno omusajja gwe manyi ali omu oleetaleeta ebintu information ajja kujja bakukaliza ebwereyo ono omulimi wabeera naye kivulu gwe yali naye ku kivulu ye mwami we gwali naye oyo omusomesa wa physics yakusomesaako nkutidde yakusomesaako oza lwaki reaction opposite reaction mbitegeera nnyo omanyi lwaki waliwo connection yetu ovala sagala kwogera ku bintu ebyo makati ga Edisend era ngamba Edisend muleke naye yaga nti omukyawe family naffe katukolera abantu yakugamba ebyo nze kati akolera ntombulira nti ate no family no biki I work for the people nze sirina musajja gwe mmanyi mulala okujjako oyo
ate oli yali akutwala sibamanyi nze manyi omusajja ebyo byonna byaggwawo kati tuli manyi omusajja omu abalala as of now. Yes, But you've been on a journey. ninga Bikira Maria sirabangako omusajja yenna kerawo ebyekisire okujjako omwami wange kyenimbye ono alekerawo bajja kubuuza bibuzo naye olugira nga munsiriza buuza oli gwagamba pepi bona malisa okubirako ng'omalirisa ne mukyalo ebyo bifu tebiriiyo nze sagangako omusajja ng'alina omukazi ate nze sigenda mu bbaala okimanyi okutomeza Jenkins nze sigenda bakuyise nti jangu tumiitinge wano nze teri musajja asobola kuntwala mu bbaala bwe ngenda mu bbaala mpulira ng'okubeerawo kwa Mukama kukendeera ate bagambye wasiramusi okusiramuka bituufu bigambo boys babigambo boys muliwa Jenkins olayika okuba oli mu babigambo boys kyogera omwana ateega talina kyeyali akkiriza nedda zisigenda amazima ga Katonda muguluze ojjukira statement ya sendi bwe twali kutoka ntoko nsaba ne mungamba n'erinnya niizo mba munimba twategera ki kituufu mu diyeni eyo ne simayiro eno oyinza okuba olimba toli musanyufu ng'okaaba I'm happy. Neka wait temukalabye oba temuleberereza. Namukasa you're looking good. Exactly. Yatandise n'okwambala obutiiti leero buyise kungulu. Anti akasaati Namukasa ojo yambala obutiiti omutandise. Byonna byonna okola kali performance bino bikolera mwami wange yayagala singa kabina yayagala emimwe emitsintinge. Namuyagala nguleza abaana. Mukasa Namukasa muleke wange kitonero yakoze talina kitonero nina obuzibu ate bw'odamuddamu Uncle Jenkins bagenda kuva ne bwana nvuma kikyamanyi ogenda muddamu I've never seen the woman I don't even know and she's beautiful doesn't matter to me ate era mbeera ya nsi eno kuba ensi etunyigiriza nze nandibadde would we have crossed paths nalero that's why we're discontented. We are now mixing with the people who are different levels. John Segawa yagamba level. Hey, nze tewali ya move majaso tuvuma nesirire bati fecha tukere mu URA ya filing ayo sente meka so kubira council commissioner ya filing ayo sente meka ata weka gwera bwaba agamba yafuna ya filing ameka tetutya biduduma ate wali tetutya biduduma nze kasitamba aletolete bwe mandi kumazi ajja kwogera byayogera byatamanyi ne byamanyi did you get people they were not ese labonita togizanyisa emeza abantu abawera gwaiza okuba ojja kutya n'okudda muyo weekombakomba but end of day nakoye entalo ate ffe tulina entalo nagwe nnwanye naye lwana lutalo lo nange lwana nze empeereza bantu bagamba ekituufu nga Bruno Kebe twamugamba nkibulu tekyafuna bantu tavangayo kuyomba kuvuma kayabaleka nedda Bruno Keje era yaŋŋamba Jenkins omumbuulira nondamu ebimu nenjigirako oba abatya naye oli bweba baga nti ekivulu kyafunye tewali ayomba naye ogerako nti tekyafunye agalwa tewage nti oli yagambye bannange ebimu bitunula n'otunula eri kuba oli omumanyi tuli mu bizinesi emu otunuzayo olimu n'otayogera tuba tuoyo journalism is bastardizing waliwo omusajja omu akola ku TV kakati journalism from bastardizinga you don't bastardize a profession of journalism. Yasoma mawulire Uncle Jenkins. Kati anti otunota nange saagasoma naye ate nze manyi principles. Kati ate uli onti piko utano saimo owulire nagaye nti mpike nkukube. Bw'oba tuwa facts ate tunaakidduka na mawulire. Kuna mawulire. Nene nkumira mu kumanya manyi basic ethics of the profession. Togamba nti bw'olaba oli tunula eri ebbali ne weefuula atabirabye. Are you serving the people? Ate ng'okolera abantu. Kakati awo shote yafuna abantu. Twebaza nnyo sinze nagamba bati yagamba nti acekesi tasesa kati mu kifo ky'okuyomba alina vayo nagamba nsesa nnyo tugenda mutwala tumuzinisa ekimansulo tosobola
So embeera gye tulimu ya mazima ku bulimba. Tugenda mukwata tumwamule tumuzinise ekimaaso. Ekerezenga nnyo omuntu bw'omugamba ekyo navaayo ng'avuma. Mu kifo ky'okuleeta facts. Omanya kyamumeza. Kati olina faamu y'embizi? Siina faamu naye nja gikola. Ey'embizi? Ajja kuzirya. Eddiini yange nzikizo zirya nozitunda nozirunda. It is very okay. Tozimaleko ku faamu. Nze siri musiraamu. Era waliwo tuzirya nabo nabo beziwoomerwa bamanyi. Gweyindako. Wabati bakunyiza. Mbogera abazirya. Tolekana n'abantu. Nankubira n'essimu. Munno gwoka sijja kumuyiisa togirya. Simbi waliko wano naye n'agirya. Simbi kitonde nakyo Katonda yakiwa obulamu bwakyo era abantu gundi mu Bayibuli bagamba oyinza oba tokirya naye bwekiba kisigadde okuwa obulamu osokirya. Kwegamba tekyakulumyeko tekyakunyigirize. Proud namukono bamuyita Legend P alina faamu y'embizi awe Mitiyana. The man is rich. He gets about 400 to 500 million a year out of that business. Gwoli wali ebivulo bikusala ovuma mbizi. Okitegeera? Logic. Yoyo uncle. Era njagenda Legend P ampeko ambango. Nene pig. Alina enzungu. Alina tuzirunde tukole sente tutereze embeera. Onye kutwalayo because gwobimanyi. I'll take you there. Kitegedde. Namu. Kati awo eno gye tutandikidde. Sipo yagadde madda sinnabiraba. Simon naye yabadde mukambwe. Yadde mukambwe atya. Simon akomugambu tasesa nawe ne yakutwalidde. Nze yanjogeddeko ki? Yayogedde simanyi sendi. Simanyi amutumiza bubaka kisendi. Ne mama bubaka bo bagwatuse ku bantu. Kati butuulire yagambye ki? Mbu mwabavumye mbu bano babavumye ate boy baleeta babavuma mbu ngate nako ba complaining lwaki kyaza abatu. Sendi lwaki agamba. Naye yo business ekomwe bwe mba mukolo ogomuze. Yaki. Mbu ne bakuvuma omuntu ne bakuleetera omuntu akogerako n'okubira interview izo lwaki olesa anvumye Simon yakomplain. Nze sina simu ya Simon Kawalata. Kati ani akubira Simon Kawalata? Ya manyi ndo zaba mbiroto. Alabika Uncle Edio Babati. The last time I talked to him, Babati yali amu coordinating omuleta. Alaika Babati. Omuleta. Wetwali waliwo ebisoje twalinga tukola naye eddaluli. Ndoze ennaku ezo n'aleeta Jacob Omutuuze n'avuma abantu. Nga bw'asaakaanya. Namwaka kiba kyekyo nekiggwa. Namwe muteeka mufi. Era ate nedda okireka. Nze munnange Mukama yankola. Kati nali sikulese. Bw'aleeta olugezigezi nali sikulese. Era wamala kudda ne tuddawo nga anka tuddinganya. Teka mu bintu feeling. Lero bompisaamu enjala nge nenkuyisaamu gugwe. Kati site yalwati. Simon mugambi. Oba bakuyisizaamu. Prove them wrong. Make people laugh. Ekizibu kye nasaawulidde Simon bye yayogedde. Tebyatambudde olaba tewabiwulidde. Naye maama yagadde kuzaala wa Simon. Muzala, by the way, in all honesty, I don't know. I've only heard it here when you're saying that you talked about. I know what you talk about. Mutema munagamba ntemera mwakoteekako Kasuku ne Jenkins. Yeah, but I know it's between a rock and a hard place. Especially mu kimuwala oli hafi bwe yagenda. Baleeta naawe ekiwala ekirala. Tekinnaba kujjuzaawo bulungi nga hafi. Naye tebinyuma. Byose naawe n'okiraba aba ayogera mazima Namukasa. Nze nnimbye tukolera abantu. Essaawa yonna bagenda waliwo eyantiisatiisa okunsuuwinga. Era essaawa yonna mugenda mu free Namukasa. Ayagala okusuuwinga. Alukontinuwinga munagamba ayambala akabina. Kyokka nange nakambalako. Neba nabo kwagala tawanya mateeka. N'ogwo musango guli awo. Embu waliwo yagamba munamwogerako nti ayambala ebbina. Bwaba taliyambala kusuwinga atuuke mu maaso g'omulamuzi mulage lyayambala. Sireeta eryange mu kaveera ne ŋŋamba lyeriri. Nemugamba yali eyambula n'ali kasuka mu masaŋŋanzira nga ndaba. Bya kooti ate byatandise. Nange simanyi. Ennaku zino kooti naye bannaye n'abalamuzi balina ennaku. Ono yankoze ono singa nali mulamuzi nandigigobye emisango ekyo. Abamu bagigoba ne bagamba mugende ebweru. Emuteeseze eyo.
Simala gagenda kubeera mu kaguli nga bangamba mbu nagambye omuntu ayambala ebbiri. N'ekirungi bba wajja kubaawo wali. Omwami wange era ajja kunzijayo. Omwami w'omulungi. Naye tayitemu buliiso. Abaami abamu babeera bagumu eno naye embeera bwejja batya. Emisindi. Omwami wange tasobola kutya. Tasobola. Omanyi kati nze ku by'omwami ndi ttiimu Namukasa. Kandi gwe nkumanyi. Waze ku sayidi emu. Gwe Eva obeera sayidi ya kuba luseke muko. Taata we. Nga be nakubaani oluseke. Ojjukira bwakuba kanso muwummuza oluseke. Kanso muwummuza muko wange. Anti yakira wana era ne mukino. Oli gwe yawasa sisita wange. Era nti era bwe kino nga maama we yamuzaala. Si yamuzaala. Muleke ebintu. Nokuba omuko oluseke. Ffenna noono sisita wange n'oli sisita wange because twava mu Adamu ne Eva. Awo. Ffenna tuli ba Luganda. Anti kadala kye tusobola okukola. Because Namukasa tumumanyi let us have her happiness closer to us. Anyumirwa omusajja we. Naye buli kiseera musomesa wa physics. Musomesa wa physics. Amusanga wa okusomesa physics mbadde no zate kya wagguluko. Asomesa physics Gondi. Ewa. Mu America. Omusajja wa mu America, wa America we UK. Omusajja wange si teacher. Musawo. Musajja wange doctor, yes. Nancy. He's a doctor. There was a physics yamuchu. Sinja kubeera mukyala doctor. Bwana ono yali kugundi. Gwe manyi tudde ku Bruno ke. Yo. Sebo Eddie n'agamba mu. Pozi nga yabirekerawo. Omanyi batukane bakyusa profession. Basomeseza ebweru munayo. Naye gwe manyi kale ne bwe yandibadde ticha ebweru kye kitegeeza. Omanyi sende Jennifer Musiza afuna. Akyali lecturer bagamba lecturer mu America. Guli bawo si lecturer bawo teacher. Togattagatta. Lecturer bya. Yajawulo. Ebweru bayita batya batya. Ne wano teacher abeera teacher. Lecturer abeera lecturer ne professor. Era ekirungi nti is a sciences teacher ne tubaagala bakomewo. Kuba sciences yagenda okukuza eggwanga lyaffe. Tekirina buzibu. Tokitwala nti ekirungi kati ekiro kyofunye ogenda zaala omwana omugezi. Ayina bbeera mugezi kuba taata we. Bagamba nti ebintu by'abamu. Taata we mugezi ali ne mama we mugezi. Naye bagamba jeans bwe zeemikisi. Ate gweoyinza osaabulwa. Nali mugezi nnyo. Bebubaga emiba mugezi mwaluka ne munyazaala mawube. Nali mugezi ate taata we mugezi. Fobeta tulowooza kali omugezi ate toli nnyo. Osanga yamuzaala combination. Zaala omwana omugezi kagezi tuyinza namutuka magezi. Zaala ddi? Zaala mu budde obutuufu. Ku myaka gya 25 ntuusozza. Sara yazaalira UPA weddewo. Sara yazaalira ku myaka emeka mu Bible. Gwe senga obuza technocrat mirundi nakubeera Sara oyo. Pulaani bw'erina okuba. Leero obuntu nga sookawo ekipapulo tekeke saati eso ndiwa ekigatto mwami Kwezi oyo badde junior Kwezi muŋŋambire alekerawo loota taatawo asuse okuloota Kwezi aloota mu mirundi senior the cause alina sente omusinga wiiki ebo mulaba n'omusanga enva okwogera naye alina sente ekyobunene ogamba omwami wange mufere jangu junior soko agenda kiyita kapaapaala dda wano kyetuva okwogerako kyennyini kyatandikiddeku ogejja buli lunaku n'amabi nakwegati apartment oli ku mwaliro gwakuna ajja mukuba MP nga muli mu kazannyo anti gaba manene amachi amabina nawe bagakubako agago Sebundi yagamba omwami wange mufere junior naye omwami ngende yamulabako eyiraka soleko amako asa betele ebizibu yagenda kuteeka emundu abina akatete omulabako wa eyiraka 29 tibe kikoze obubi mu nsolo bagamba muje Kozi Robinson ekimutawaanya okuloota ennyo tamale senior erayi togamba nti bwavu erayi in a mouse loss of income kyekimuloosa mirundi aliko enormous loss of income
yafiirwa nnyo takyafunayo kadi kantu kafa agenda puloosa ntaanaye mugenda onkwasa yabotose entaana yabotose ola Jenkins watama eno basirosovuika the man has never recovered recover eno nzimu ate ulekera bank balance ngottuka why stress ngejja bomwami bamulaba era bigambo naye mwana ono mutawali wa birungi bigambo tasaaga senga omusajja oyo bambi akuyemera takutula mutima tajja but they are deeply in love ene sawa nayo baleeta era ona omusajja oli va yayimba America omukyalo oyo yagenda yayimba nti bwe guba gutandika so bwe gukoma mukama bw'aba asazeewo nze ndi mukazi anti mukkiriza tekwaze nkusabira ndi mukazi mukkiriza kibeere nga kitambulira kuba abantu bakuzanyiddeko nnyo bameka bakazanyirako kasa toyogera bwoti bameka bakazanyirako bamanyi yes anti kati ate bwe twongera okuira ate omusajja nze bwe mbala abasajja tebawera na basatu n'abasatu okuzannyira in fact ali omuzo omwami gwe mmanyi mwami wange abalala sibamanyi oli yali omusambi w'omupiira gwe watugamba abalala waliwo oli yali asamba omupiira zebyo sibimanyi omwami gwe mmanyi omwami wange abalala tsoyi kati awo tayogedde nabyogamba nti ogenda kwetondera buli muntu gwe wakosa aliwa wali otamidde laavu yali ensuseeko nga ngenda kwetondera anize Namukasa anywaki sinywa bitamiiza laavu yetamiiza soda n'amazzi byaliko kati wani yagamye mungenda kwetonda gwenyini gwe wali obyogerako internet nze bannange munsonyiwe bwe ndivaayo nga ngenda okwetonda buli gwe nasobya mumanyi ennaku zange ziweddeyo awo mba sigenda kufolowooza me with violence tuli tuti tetwawukana kati netonde indaka okiwulidde Mukasa ebintu Mukasa bwenga tewetondedde be walumya nze sirumya abantu ate ffe tukolera abantu bwenvayo nengamba gundi yayawukanye ne gundi bannumisa baawukanye otuleke namwe nze sina kyenjogera kyamu ekibulwa ekiba temuli bantu sobola kulima nti ffe tukolera abantu if you feel offended fe abamu tweralikirira nnyo okuba nga tulimba abantu kituufu nomugati bajjudde mbalaba bajjudde wakalu ate si kibi okuba nga tofunye bantu tukolera abantu katusigale ku ludda lw'abantu bo batubeereddewo emyaka nina gwe nalabye ku intaneti musimanyi omuwala ali lubutulu tewali buzibu azaale tugende mu DNA ojja kulaba gotozaala ate nze gwe simanyi abalina embuto zange mbamanyi ate bagenda ku intaneti okitegeera kati alekayo kubaka sabbuuni afuna ekifaananyi n'akuteeka wano ne banaye kweno ekonomi ky'abantu kyekibazaaza naye naawe ogambye mugenda zaala omugezi tujja kuzaala si leero si guno omwaka si gujja kati ekonomi ze n'ekyuka maaso eyo myaka 2030 emayaga soka koota njagala kukola rekodi kuzaala nga Saala ojja fiiramu nsanya njagala nzaale nga nina emyaka 4 mwana ng'omukubi ebisira anti bwona omuzaala nga mukadde ajjalwa mu magomba afe akoowa abaana bakoowa mu mbuto nga tokyasobola Saala nga yamuzaala ku 9 zaala ng'oli 30 oddemu ku 33 oddemu ku 36 owunzikire ku 38 naye mumanyi ebintu bye nayiga nina omuntu gwe nali nnyumya naye ng'ali lubuto sinaba ne mugamba tokkirizanga laavu kufuula maama nga laavu tekufudde mukyala don't bw'aba omusajja akwagadde nnyo tokkiriza laavu eyo kufuula muzadde leka laavu ekufuule mukyala we si bebi mama nze omusajja nga tampasizza sigenda kuzaala ekyo kyombalayirira kati negwe bakuwasa juzi tebamuwasa baali bakola bampasa wamma kati ngenda kuzaala naye bakuwasa mu mukolo ogwali ogw'olusaazi naye abakazi ze kino nkibagamba tokkiriza mukwano kufuula maama ng'omukwano tegukufudde mukyala we kigenda tuyambako kendeza ennamba y'abasingo mother ne bannakyeyombekedde
walabe challenge ya DJ ni mu road. Anti bade bakopa bya Khalid. Bagambye ogisobola gikola. Nenze sandi kati. Tekyetaagisa kuba seteeka ku minzaani. Ate nze sikopperera. Ndiro kuba Khalid yakikoze nange nkikole nimiro. Kireeta olubuto. Ojja kitegeera tsafunye omusajja. Ojja kitegeera ate olujja kuyita olukonereri mu pai. Olw'abasajja. Sente. Era bw'olifuna omusajja omukago ojja kumanya nga kyoto kyo mukwano mulimu ababeera n'embuto z'obwavu. Nyabo. Wafunayo ko. Aze saakala abasajja baavu nze n'obwavu tetukwatagana. Sente ekola buli kimu. Era omusajja omwavu gogenda osanga n'oluwu. Omukyala ayimba olima money changes everything. Eyali lugundi lusolo byo n'afuuka heavy. Naye mama nga ndabeeko kati Hamisi nga ayina sente. Kasaizi ke tokalaba. Anti abantu tebafaanana. Nze njagala basajja bati. Era naawe ne fulufiga simwe bamu. Kati fulufiga olese waki? Ajasi mukwe kompali oba mulala yenna kali. Kati gwe ne kansime mwe bamu. Mboyagala kwogera ku lubuto lwa fulufiga ti lunene. Ajasi ngamba bugambi nti abantu baawukana. People are not the same. Mulimu abalinga waliyo omuwanvu waliyo omumpi omunene. Mukwano gwa Kasuku. Seba ina yagamba Kasuku mugezi yasuma tosobola mukoza nsobi. Na eno anti waffe olutalo lwamulemerera. Anti waffe. Anti full. Olutalo lwamulemerera mama alina olutalo yali awagudda ku TikTok. Nasooka ajjayo doole enfu. Wazikebera tu. Zalifu nawe nenga abajja mukwata aba foreign. Muleka kuyimba mukazi buli we mwagalidde. Oyo mukazi zalifu. Era mulese kati ofunye chance. Yatugamba. Labako nze nali mpaka nze nali eno mabega era nagamba Moze ne mugamba Moze tugenda mu views kuba nagenda jukira account ye ya blockinga kati mulabira kwa account ya mulala eye ya blockinga kati omuntu ya ku blocking yagala we nkolagana naawe lwaki oli atakukonjera kati muleke kunyumiza olwo lutalo ate olunyumya luleke kanyumiza kasikuba ngo tuyagala onoonyumiza mutyabanga tumaze wamma ngagamba wezigenda owerera sawa 10 buli mwatsa iminge sawa ye konzo kyekyo mami nengamba Moze fune ekitaala essaawa yonna weziwera sawa 10 agenda wa down pozinga tsali mu Uganda ne bwana wa boda ya Sudan nasooka bala dole nalyoka yekuba perfume zimala mikebi manya abantu abagasize nnyo eggwanga mukonjera ayamba abantu abera wali kusoma ayamba abantu bangi urakwata kuyamba omukonjera oyo mukyala atutta abantu ewasale ne bakyusa obulamu ye talina mutima mubi nemmwe ate abaagala okulemesa mwe mba mumukonjera kati ebibozi kibyolese yajjayo dola ne bagamba dola baani abaagamba nze nange naziraza nfunaawe nafuya mukyalo oyo ne mukyala mumuleke tebyamuyinako buzibu anti fulgensiyo ya blocking naye Kasuku nawe yogerako wano notaya kumola maaso omukadde si mukadde naye maama kyeŋŋamba bannange Kasukukyusa topi kankyogere mu luzungu temundeetera lutalo sijja dusobola lwana lutalo nefulufiga naye nga dola zaali feeke ate uyo mugamba alina feeke dola simanyi biki nze nabe dola zaali feeke neŋŋamba bajja kumukwata. Your home is more than just a space. It's a reflection of your style, your comfort, and your dreams. At Layout Interiors, we bring those dreams to life, crafting breathtaking interiors with the perfect balance of beauty and functionality. From indoor elegance to outdoor charm, we provide premium furniture pieces tailored to your taste. And because detail matters, our decor collection features exquisite
visit at work. Vases, plants, lighting and storage solutions to complete your perfect space. Plus, with our exclusive fiber ports, we ensure lasting quality and timeless designs for modern living. Transform your home with Layout Interiors, the interiors of tomorrow. Visit us today at Bukoto Kira Road, next to Lighting City, opposite TMT. Call us now or visit our showroom to explore endless possibilities. Otambuza sente. Omukyalo oyo simulina kotapu basagala bamukojera full figure kwano kwa. Gwoliko kakati fake dollars zava waziwanga. Nze gwe nalaba mu live mu motoka ya Nuwa ngalaga fake. Gwe watwala akuma n'ozipima n'ozipima. Fake dollar tuziruddemu. Ng'ozisanga. Nze sagala nko musajja nampa sente ya Uganda. Nze njagala sentence. Wakagala bameka. Omu. Aino katasanga ako musajja. Njogerera sample space ya one. Njogerera no kama nti olede ina ni mukyala muganda njogerera mu namba nene. Nego nsobola obugezi bwange. Abasajja ba. Nze naziraba. Omanyi walabira fake dollar. Kwata sente. Ojiteke mu light jukira kwaliko light ku motoka. Nga ojisaamu amaaso bwoti zino dollars okuhamu. Neri solwa kuba terikyali lyero naye ndo zaliraba. Liraba nze ddo. Ate waboso okola. Ati nkubulire nze nina omuntu eyamfera pound. Eyamfera pound. Yampa pound 2. Tabanga oli mirundi gwabadde agamba. Waliwo ekisajja kya Moze ekingereza ekikadde nga kituwa pound enfu. Nagikwatako bwe ne mugamba Moze bagenda tukwatira mu Forex Bureau. Nga fake pound. Mpaya akantu. Akali. Nga bakutadde ku live bakoyoza. Mpaya akantu. Nze kyenjagala boss. Kati nze ne mola abadde sibadde ejja. Mukade Thursday kimuvuma Friday ku makya. So taiza amwa nompaya akantu. Kasuku yanonekera ddala bwo. Ayapimira wala. Ali mukubala views. Abatakula kyala sirise gwe noyogera ebintu. Usembadde ku fulugence yo. Kale. Fulugence yo. Onompaya akantu. Ze wendi. Togenda kutya biduduma. Ayi. Embanga lyamvumidde. Oyo Namukasa wange gwe mmanyi yennyini. Olaba oli yamulemye. Yamulemye. Yamukuttewa. Abaganda baga nti akwana bwawerekera akubanja. Ndoza lwe lugero lwe tulimu wano kakati. Wagujja bagidde. Kati Moze sibagala ne Kasuku. Kati mwegase mwagalayo kandi. Simwagala nga bagisimwa. Sikyayogera naye gasiza kyamu. Teri alina buzibu jasize kyenjogedde mpozi nga nakitwala bubi. I'm proving it wrong ezo dollars zirete tuzitwale ku Forex Bureau bati. Zikyali awo. Ati nchupuli. Oli aspending ezo zagenda degwalaba bubi. Jajjange Namukasa yefiira. Sende zali zali. Eri ku Sams nasanga Namukasa omusoga. Toba omusoga. Olimba. Omwate yatugati ye Namukasa. Ne mubuza yeddira kinangamba musoga. Nze nasanga ne Namukasa Omunyarwanda. Laira. Mutudde naye. Neno ono gwe mulaba. Mutudde naye. Oli Munyarwanda. Ne gonda bandi muganda enyindo yange. Gwe mulaba pure nawo yerabe bamube. Ndi cross breed. Namukasa leka tumanyira ebyaki. Mubadde mulowooza ndi muganda oli yasoka. Ogenda Olunyarwanda. Ntumanyi. Buuza. Naye nga siri muganda fuulu. Kagamba Namukasa oyagala kutulowoozesa. Nti kati ategaawo. Atandise okwetegaawo. Ekyalo kyamu kirirudde ababaziikawo. Ntungamu. Namutamba toli ntungamu. Ndi wa tungamu. Olayika we Namutamba. Nze ndi wa Bugerere. Kayunga. Kayunga. Bebyo ebyalo kasita obiwulira. Be bantu baffe. Abaganda pure. Kyekyo. Luweero. Kayunga. Yebo yogedde Luweero. David Lutalonga abuze munna Luweero. Yafulumiza n'olimba olupya ne Bitus. Bamuyoola ebigere. Yafulumiza alina n'olimba olupya ne Bitus. Musajja wange bamuyoola ebigere. Ka David Lutalo kasajja kange nnyo. Ye omuntu gw'okubira ng'oli sitaaka n'akuteera kaataano. Simanyi lwaki asirise nnyo bambi. Naye musajja wange nnyo yo kwenfiira.
Musajja wange nnyo. Kati programu eno gikozesa okuba oluseke naye twali tukigaana mbu kati asuulayo eri kugamba ku musajja wange David Lutalo musajja wange nnyo oyo omunnaluweero musajja mulungi nnyo ataseeti omukoonako nga biganye yali maneja we gwogamba ye bannaye bw'oyogedde ku kya maneja wabba kapere kapere yange ye kapere tomumanyi gwe batwala Dubai Bobby ani yamubba atugambye mbu wamutegekako edda Kasuku ebyo byamujja mbivulu ebintu ebyo kivulu kiriko kapere omutwala ku gundi ku sports beach bakola yaki kapere yaliga mu amarula nkiteeza bwe oyagala kupangisa kapere olina otwala amarula yonna naye abantu balina ekizibu naye ne Jamikalu kyagamba nti nze ne Ibrahim yatuleeta mu mawulire nti yatukozesa internship Jamikalu oba yabadde zigenze kiri kwe kubuuza ku ka video nabuuziza nti kweziri naye nayogerako kisoboka yasomesaako yaliko mu mawulire anti waliwo betumentalinga by singa nti oli musomesa naye muneeyisa nomenta naye kati abantu besitwala serious Jamikalu kya n'ebbajjo balalu bajjo temukimanyi naira sitya gwete Katonda nga ndi muloko awo tagenda kusala ama Jenkins tunyumye emboozi yaffe bajjo mulalu wa mutu amirana eddagala tomanyi nti bakola bonna ku baba omanya amwerekera okufuna eddagala Rain ate noyo Rain yagwa ebigezo ku gundi ku kkungu wali banna ebutabika naye kyeki nedda yawerekera bajjo era bajjo alina ne we yali amisiza eddagala nga Rain yalirina ne baliteeka ku booda naye yalimirako yamira ku ddagala lya bajjo wali tuddeko mmotoka ya bajjo kisobola okugamba kanjivuge nga nzibiriza okutugwa ku accident tufe kati kanvugisa eriiso limu program bagiyita batya Namukasa eri gye mukola ne Jeremanda alabika ekigambo era bajjo ye yakireeta mujerema ne program yagituuma Jeremaya ne program bajjo yagikwasaganya yagituuma Jeremaya linda bwe limutabukira ku sedi muli mukola gedda akantu ate okusobola amazima ga Katonda mu ggulu nze ndi mulokole sirimba bajjamira eddagala mpeka ekizamira kugambye nze yaŋŋamba Rain yaŋŋamba bambi agenda nafuna eddagala toyo wino gwolese naye kirase fine Rain ne bajjo bali bati bamikwano bajjo olumu alalukanolulukana asula ewa Rain lwaka kati emikwano gigenze gyombi naye okimanyi nti omukulu ajja kutya n'okutula ku baba seeti ku Lwokutaano kati tozanga misango ne bajjo gambe nti tujja kasa tuli babiri anti bajja bateeka wali balete history ye ajja ebbaluwa nti amire eddagala lyebutabika olaba gwe bakusindika eruzira mulalu era Kasuku leo tetukola onowe wetabire tuna ku byalina obwongo akola n'abalamu nzetegedde tiwoleze topic omusajja omusirizi akola n'abalamu n'abalalu bw'oba oyagala kukazesa nti mulalu olabako mu mmotoka yo owulire oli happy sinseko zokka naye baade bakuvuma tewabadde happy sina kyenyega because bw'ovuma nti nunda embizi amanyi abantu meka balunda embizi mu Uganda economy etambulira ku mbizi akimanyi kyabajjo ne bwayagala bujulizi tugende kutabika let's listen to it yangamba bagamba in life be a knowledge sponge kuba yali mukyala bajjo gwe yawasa mu COVID muganda wa Rain mukoddo senza yes koso nimba lwakwa Rain agenda kunyigira naye mukona mukoddo era ebyatwala oli azanga bajazanga Professor Mulamba anti olwo liba lituse nalowooza professor tugenda kukirala kale naye nga babyazanga tali kiraki tujja kugenda Namukasa leero andeetedde ku nseko amazima ga Katonda mu ggulu nze ndi mulokole sirimba sirusiru buuza Rain
Life is oli supposed to be omukyala eyanoba yali muganda ate ntulike oli mulalu naawe omulalu wa Spotify awedde emirimu olwekya tunazipata ya breaking the chain ofunye invitation bannange oyagala oyisaawo ekyo ekyo kiina anti kyankya luddawa olina invitation sinafuna tojja bw'oba tolina don't tamper naye nze ebyantamya ebintu ebyo gundi yaleeta nnyo abaana ba TikTok era zi press conference ya Uncle Bebe gye nasemba ogendamu nabagamba ne ŋŋamba owa media team ne mugamba muleeta aba TikTok gwe tofayo kasita teyakuyise gundi ne bwe bampita era sigenda bambeeramu ebintu tebajja kuyita kuba kati zafulumye dda gwekyo kati kireke kiyite Kasuku tomorrow be on time kubanga special emmeeza kitegekeddwa bulungi nnyo bakuteddeko bereya si kituufu kibeere bweti nayiza gundi genda n'akacupa k'ebyokunywa bereya eri kibeere gye bamutegekedde genda n'akacupa tebukkirizibwa mu noni v n'amawogola noni v premium lounge tebeeramu ki bigenda beera ku noni badooza mu kafunda omukolo munene waguuga tugenda kuwuliza album empya efuluma enkeera naye bwe babigenda beera ku noni v bayinza okueliminating enamba y'aba TikTok TikTok nawe waliwo abali classified tebagenda leeta mujjuzo aba silent media mulimu bayitiriza abaana aba silent media balinga abiri oli ku kino oli mu kufuna kyakulya n'ebikonge ebirimu abaana bange abasigaye bayise ebikonge ebiri mu entertainment analyst bw'obanga waguma bw'olaba tofunye kadi maya tonnagumya ate mudaye mutuvuma mbaye ne lwaki mwafuna leka naawe so tomorrow we are going to be there nyamba ojje tutule wali babiri twetegereze kati bali abala tebaliiko bangi bati babayise atufe bikonge bati bangambye ali mugoba ku visa ye Bungereza muwejjeza muyambe bati alina gyagenda tuwulire bati waali agenda Bungereza ayagala ani yagambye konfuufu nze nabifunye ne kasita naawe planning agenda munesangayo nze nkigambye kasita naawe planning agenda munesangayo ate omusajja agenda okukwasa tali eri naawe planning agenda America bwenatuusa okugenda nga bangamba eno yona gye tubadde tulanga mbuko weesigamye ennyo sigenda amazima ga Katonda muggulu eyo plan sigiri naye agenda mu America kati naye nga baati ali mu kugoba ku visa era noonyayo ogenda okukola naye gwe mugenda oteeka ku tooka nto twandireese omuwala naye abawala mubalimi oba tulete Megatron naye alimba oyo Megatron taba na information ate neyeekaza temwagala bateekamu abakazi nedda mwakuba kanso ne mumugoba kanso emirimu emirala yafuna yali babyalining emirimu gye nafuna talina shena gyakola akola analysis yali akola toko show smart toka ntoko ne mumulimirira tewali yamulimirira sukawa olunaku lwaleero mubeere bulungi mweraba bijjeeko eryose negenda kubama senga okyatuka dakikaziba tezinagwayo nasalako kati kitegeeza asa tukonye kubajjawo omulalu we bwali tabuka neyeyambula ale luzungu kale Kasuku tujikole sawa namba luzungu luzungu tugenda muzale kujjere kutoka ntoko nimbuzi nyempuno sizalisa mukazi kati ndi muto gwasasula ewange abakyala abo boolaba babbi abakyala weereza omwiro mbaine embuto Katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale bamumusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kiba alina guno omuggo gwa musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye emboola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Yes, it's a triple threat coming to you live on Kasuku Live. Alongside Kasuku, Kuku Wazabanga, Uncle Jim Tex, the president advisor of land of Kasanje issues on land. Yeah. Is it? Yes. Yeah.
Lubala hot like pepper, never play with the fire. Jenkins. Because the fire can be bad. Second. Buli mwezi.